ekiri ku social media abantu bagamba ababaka tebabeereddeewo His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi. Ababaka bali mu nsonga zaabwe. Bagamba tetuli mu kulwanira bufu. Ate essaawa zino baprotectinga biki bifo byabwe. Imagine Mwami Sarkozy nga NUP tefunye representation mu parliament eina zero. Mwami Museveni atulemeredde. Tugezako ne tuwana n'aguguba n'atwesimatulako n'alayira. Ne mulayira nga temulina mbaka n'omuki mu parliament. Kitegeeza tumuwadde total control. Tilagenda kubeera nga amuchekingako, amateeka agenda kuyisibwa nga teryaga resistinga, budgets bagenda kuzaapprovinga nga ziri unchecked. Okitegeera tugenda kubeera nga tu-exposinga ebigendo obubi ku record because jukira parliament eyo waliyo Hansard buli kimu kibeera documented kibeereeyo. Okitegeera tewagenda kubeerawo debates zonna zigenda kubeera nga zijja mu bantu. So olumunyama ntono okwayana kolaki ekuli mu nkwawa nti wakati mu kusuula gaadi ne muva ku kammwe mukwate wali ne wano bagenda basuuza. Nti oli yakikola nga kiteeketeeke. Mubeera muli mu kavuyo wano diara fomu z'omukulembeze ziri weno nga ye ategula. Eno ye nga atema eno nga ye atema. Kuba mbadde musuddeyo gaadi muzijjeeyo. Tubakulisaayo abakadda ku internet era nga tuli wamu nammwe. Tukimanyi bangi bakoseddwa lwa internet eno. Ne tusaba Katonda bambi era bagambe nti bafiiriddwa bizinesi zammwe. Bagambe nti batuwoninze okusanga omuntu alina VPN. Omusajja yagambye nti bafunye mechanism erumba devices zaffe jabba oli awo nga bakusindikidde virus. Oli alina VPN? VPN ekola bikyate? VPN ye bypassing anti jukira jo bayisiza ne bagamba internet ekomyewo naye tugadde social media applications nga TikTok ne WhatsApp. Ero muntu yena na bypassinga twafunye mechanism. Tukanga babyogera ebyo ate babiwanika ku social media platforms zaabwe. Bo basoose okumenya etteeka. Kati bo babikikola bati. Anti kati basoose okumenya etteeka. Bajjewo social media apps nga X nga TikTok nga WhatsApp. Kyokka emitimbagano gyabwe bateekayo. Ate batereddeyo abantu already bebaggyeko ki social media zezo tezikola. Kati oba byabadde bya TV. Nabirabyeko genda ku mutimbagano gwa UCC. Manyi Sarkozy go njogera ebintu n'ompakanyi. Kati ezi yabiteredde yani. Kati ffe tuli Tanzania eno. Kuba ffe yatuggyeko. Ate nebiteeka ku ki? Ffe tuli Tanzania tusobola ku accessinga social media. Public notice today 18th January we yesterday a press briefing babitaddeyo biraba. The temporary restriction was appropriate measure to curb misinformation because of it. Whoa. So bintu bya Mwami Museveni. All right. So Ntambi. Ndowooza ekintu tukitemeeteme ekiri ku social media abantu bagamba ababaka tebabeereddeewo His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi. Ababaka bali mu nsonga zaabwe. Bagamba tetuli mu kulwanira bufu. Ate essaawa zino baprotectinga biki bifo byabwe. Ekibuuzo ekirala nti okulonda kuveewo kutwala abantu mu depression kubamalira obudde ebintu tebabitegeera buli kisanja. Okitegeera? G7 nayo yiyo nayo yakoze eki yayiise. Ndowooza tutandike n'akalulu kati. Ekisookera ddala Sarkozy akalulu kano ke kamu ku bululu obukyasinze okubeera mu luzungu bakita shambolic. Kugamba nga tebitegerekekako ddala ate nga kanzunzu tetwabitegedde oba tetwabaddeko. Ababadde ku ground nti mwajjudde emivuyo oba tulaba emivuyo giri egivudde mu bululu buli obuwedde. Kino ate kyasusse kabadde shambolic. Nti baddidde buddizi nnyondo okukomerera nsiri. It was a shambolic election. Definitely. Okutandikira ddala ku build up y'akalulu kano jjukira bulungi nnyo electoral commission eyo move gye yakola ey'okweeliminatinga abamu ku baali beesimbyewo ku bifo ebyenjawulo mu ngeri eyakiyita mu lujja okuyisaawo ababaka ba NRM bagende nga bali opposite. Ekyo kiri kibeerangawo mu byafaayo bya Uganda. Waliwo okuvaamu nga kwakyeyagalire, waliwo abo abatono abali amaze okuba nga bagulibwa. That is all the okubeera shambolic. Walaba ekyali ebukedea owa NUP engeri gye yavaamu ate computer zesibye ate wa NUP ndowooza yali aweereddwa ssente ate n'abaana nadda ku sayidi eri ntunula ne kulala lya Mwami Museveni. Ejo gyonna mivuyo
kakati isi nayo nekola atakayo kaliwo kana akasembyeyo twalaba tuno ya eliminating abako almost 11 kifo kyoba meya Machindye 11 awo wonna n'awala ebifo ebirala ebyenjawulo okuva mu kwaba walukaga enti simanyi ebitabo tebiweze naye nga tebaliwo bwe bagasse certificate y'obusuubuzi certificate yaki ne bagattagatta ne bagamba agende wesimbewo awo wonna nti isi neeragira ddala abanekana akaluke tugenda kanabeera katya twali wano ku Mande naye nkusomera nti waliwo petition yafuluma ku Lwokutaano ey'okugyamu chairman Nyanzi ne Sembogga nagiwulira nenjikulaga nojikulaga naye nga ifuluma Lwakutaano akaluka Lwakuna eyo electoral commission watugenda ku side eya security forces mu kalulukano ku campaigns emigo negifuke twakola show luli nenkubuulira abasajja nti buli mwami Kyagulanyi yali alina okubeera nga agenda nga bamuteereddewo enteekateeka walina okukubwa emigo mulaale walina okukubwa emigo egyo gyabalya bakuba abaana abayitirivu ennyo babamu bali ku mikekeero bali mu malwaliro bakyali mu malwaliro okitegeera ovudde ku miggo ogenze ku byasi amasasi n'abaafa bakola ki baafa abaayolebwa ne batwalibwa mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga Uganda abayitirivu tiya gas yatukuba owa green batukuba owa red batukuba n'owa yellow eyo zirale kati mwami Kyagulanyi tukalaga ni bana ate wojja ogensa na fotula muntu ule ne mutukuba ne tiya gas wa yellow ako kona kalulu okitegeera tuba tugenda mu kalulu bwe tutinge bulo olunaku lumu ne batujjako internet ne bagishatinga down nga bakatuka kasa wiki emwe mabega nti mulye kamanyi titugenda kubeera nga bali be wala fake news ndowooza ate fake news zitya fake news zibeerawo mu nnaku 2 zokka 3 fake news zibaddengawo nga nezimu fake news ziproducing ba even zitwandise amawulire ge twandibadde twesigaga mainstream bataddengayo fake news. How do you counter fake news? By shutting down the internet? I don't think so. The reason they gave was national security. Yeah. Ochitegera but we tugenda ko munse mu Uganda yesoso kubeera n'akalulu. Munsenda labagalawo internet because they want to curb national security. How do you curb national security? And national security kosa nzijja mu kalulu wokka. Eyo ne bagijjako internet. Nga tebagala kimu abantu babere informed. Okay. Era nakugamba lulu wangu bisimu nengamba nti mulimu amateeka agatutwala era luli twabatwala mu court. Omuntu ayine eddembe lye mu section ya 10 izi 12348C wonaawo abantu rights zaabwe zokubeera nga bayina oba accessing information. So internet ne bagijjako ne tubeera mu total darkness almost. Okitegeera bajjeko internet bajjeko amasannyalaze ne tugenda mu kalulu kennyini on the did day olunaku ne lutuuka nga biometric machines zizze awona red flags. Yes, zizze zimu zizze rate zimu zizze tezikola ngatandika okulondesa buli atanani abamu balonze ssaawa 6 kwambuka bakoma ssaawa 10 abamu bali frustrated ninawe nalindi nga ngenza okubeera nga nnonda abantu abamu abaali balina ebyokukola ebimu katuveewo tugende because kitegeeza voter turn up yali very less yali wansi nnyo as compared ku gundi endala. I think yenkanankana neya 1996 eyakalulu ka Mwami Ssemwogerere yali mbi. Kakati voter turnout gyongereko ku kyebayita gundi inflation ya register. Register ezo okuli enkalala z'abalonzi. Nti voter register eyo baginflatinga nnyo era nga kiteekebwa okufuna results zino ze bafunye. You cannot tell me nti nno abalonzi mu Uganda million bagamba meka 2 million suppose tuli million zimeka mu Uganda si 50 oba 50 oba 45 population. Total population. Yes, I think 50. Kakati genda mu statistics okebere ku yewako mukola census ne reports zezifuluma abantu abali wensu emyaka 18 they are the biggest percentage. So kitegeeza they are not eligible okulonda abantu under 18 population nene. Yes, no yesinga obungi gochimanya mono wale kubeleko ku yellow book ya NRM. Yellow book ya NRM yeraga ate bali million 25 abachi register mu yellow book ate mwagikeberera ate kati
babadde nga babyogera obanga obadde ogoberera obumyufu bwabwe balina population ya 20 balina voter register yellow book kugenda okebere between 22 million to 25 million kala nga zose za yellow book zisinganiza abo ba NRM just ate zo nga zisinganiza electoral commission ya 20 ate electoral commission ebera jeno ate yebera jeno eri ya party NRM ina abalonzi million kebera hiyo google kebera gokakasa kiri mu ggwanga Uganda so linde NRM ongambe NRM voter what yellow book voter register ya yes ngate obungi abantu ate abali mu yeggwanga ebibiina ebikisuka NRM kisoboka ekyo singa basobola okukikuwaawo okay. Honorable Rose Namayanja, the NRM Jesura has over 20.7 million members. Hey, ye Jesura. Ye. Kati ye yellow book ya NRM. Esinga Electoral Commission voter register eyeggwanga lyonna ebibiina byonna. Kati nopo eri mu yellow book. Honorable Rose Namayanja, the NRM and NBS yajikuba story. Honorable Rose Namayanja, the NRM register has over 20.7 million members, while our voters register has over 19 millions over. Suppose kyenkugambe tikana akalu. NRM ayina abasinga abali mu register y'eggwanga ya Electoral Commission. Kijeri. Anti kyenkugamba natandikidde wali nti mu byafaayo by'akalulu ka Uganda. Kanu ketuvaamu generation anti to compiling notes nitubireeta we use what they give us. NRM yellow book esinga numbers za Electoral Commission. Electoral Commission ya bibiina byonna. Kati kitegeza nupu eri mu NRM kibagala okutugamba. So nti akalulu kano mbadde yakusooka kusiigira muntu kifaananyi tugende ku points ziri endala zobadde ogeza okubera nga ombuuza otugenda muddidde mu kalulu kennyini mu kulonda okitegeera emivuyo egikabaddemu emivuyo gibadde mingi nnyo abakubiddwa emigga abattiddwa walaba ekyali ebutambala abantu 10 battiddwa nga bakuuma kalulu ka mubaka muwanga Kivumbi ne bajja ku geeti ne bajja mu kugundi ya garage ne bamansira amasasi ina version gyalese eyitya ti gundi oyo simanyi muwanga ne Museveni nalabye avudde yayogedde nagamba nti balisa ebijambiya bali muwanga ya importing ya shipping abantu okubajja e Kampala antuuliriza wano ne batankula ebintu ebyo kibuuliriza wano mamisakozi bintu bye butambale antu mamisakozi fe kyotuwa kyetu discussing President Museveni yayogedde jjo namwidde ebigambo binagamba mwami wanga Kivumbi yalese mwami wanga Kivumbi tewewunyanga afuse segirinya naye yo tuba tukoseza logic okutta kw'abantu abo kwaliwo ssaawa mmeka babatta kiro mu kiro tebabatta misana akati ate balumbe bata polling station ekiro ebeera ekyakola okitegeera so ebyo gyonna mivuyo mu districts ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo abakubiddwa emiggo abamasasi ono omusajja waffe Ivan Kyeyune manyi kye yaliko bamukuba emiggo nga agenza okudimandinga abantu abali baganidde okubeera nga bagenda okuuma akalulu nakuba emiggo abadde ku kitanda gye bamugambidde nti owangudde nga akalulu kabadde just kangi bungi okitegeera so gye twalabidde ebyabadde mu constituencies eno kalinga wano mu Kampala we twabadde manyi kyabadde Makindi sakozi kyabadde Makindi West eyawanguddwa Zahara Lulika omukyalo wa NRM yabadde wakuna yabadde wakusatu yabadde wakuna eyakoze atya wa NRM omukyala omuku abadde mu race mwabadde Alan Sewanyana mwabadde omukyalo yavudde mu kyokusatu oba ekyokuna naye mwambusa kata bagala okukola ki okumuwanguza akalu abantu bamaze kwegugunga Makindi West bamaze kwegugunga era kwegugunga wakuwulira okwali Makindi awo nga bagala kukwata mu kalulu k'abantu era zabadde ensonyi ne balangirira wali nga n'ennaku ziwedde nga bamaze olangirira awasigadde awasinga wonna walabe kyatuuka ku Lubongoya
nagamba nti waliwo polling station yemu gye bagenda obululu ne buvaayo ng'onafunye ng'onalinayo 4,000 nga Lubongo yafunyeyo oba 8 oba 8 nenga buvudde luddawo walaba ekyatuuka ku Bugundu mutu wa watu Kawempe mutu wa watu Nyanzi ye declaration form ze bazimuwambako buwange okitegeera so eno yabadde shambolic the most shambolic campaign we've ever participated in the history of Uganda's elections. Nze akaluke sagobera kekachenda mu mukaga na listegeera bulungi. Ne kutandikira kudala ka 2 gumu. Akalimu Francis Boyenji, Chapa Karuhanga, Agure Awori, Museveni, Besigye Kibirige Mayanja. Kinatandikira badde siraba kintu kimu. Okitegeera. So, kite kifaananyi kyabadde mu kalulu nti teweewuunya numbers ngeri gizafunyibwemu. Nezijjanga we ziri Mwami Kyagulanyi Nyamuwako just 24%. ku 10 Nyamuwako just 24%. Omusajja abadde atambula nga atalaga ebitundu ebya Uganda almost byonna byagenzeemu nga bamutaddeko resistance ey'amaanyi bamuyisa mu mayuni naye nga gyagenza asangayo abantu abali uganika ab'ebitundu ebyo versus campaign ze tulabye ezaawamu ezimu ng'abantu abaliyo twebuuza so era nagambye bakwano bange abamu adde bajoyinga numbers ne bagamba sola beera argument za numbers za Mwami Museveni zaafuna no because the whole thing is orchestrated to come out like that so tulina kubeera nga weewuunya so kati banaye tebyategerekese shamboli kitegeeza ekintu kubuzaabuza okukyasinza bya abaana Uganda tebabitegeeza ogatta okubuzaabuza n'ogatta emivuyo shamboli kitegeeza emivuyo kubuzaabuza kuki kugamba byonna Jabaka Maye yagamba nti zataalingibwa zitya byajja results zino teyakola breakdown kankulaga maisa kozi tobadde mu ggwanga kankulaga ekintu kyombuuza kyenkuwanga tekiriko teyakola breakdown anti kyengenda okukulaga wano kankulage wano katono bakimubuuza byawaka naye musajja wange alina buli musimu wangu walaba omulimu ogw'essimu wangu sebo walaba omuntu yajja okulangirira Nalukoola Nalukoola nga bali bagala kumubbako buwanguzi bwe yajja okulangirira returning officer yagamba therefore I declare Elias Nalukoola as a nominated member of Parliament. Nominated. Which districts are the results you are reading coming from? Sakoze. Kasimanyi abemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki bebuuza polling stations zineno ziva mu districts ki okay enkola eyo era mbakwogera abakola ku system yaffe ebirumbe kalimagezi netugamba nti ensonga eyo ndowooza we tunaatuukira ssaawa 8 okuba tulaba waliwo enjawulo Samunana teyabawa teyabanyonyola bamubuuziza ekibuuzo ekiri simple precise and concise naye kugamba omulimu ogwo bali babuuza nti results zino zasoma zikola ki nagamba era kati ensonga eyo tujidire ku munana ogwo omulimu njagukuwamukko owulira obuzito omulimu ogwo si mwangu so kati sakalulu breakdown teyagikola tetwagiraba so byebyo so kati Abannayuganda baali baagala results zino zibeere nga okubeera transparent nga zitambula zitya results weziba zivudde ku polling station yes zigenda ku district ne bataalingira eyo neziva ku district nezijje babadde ludda babadde bali lweza kiba kitegeeza nti basuubira era wano mu kusomesa okunoonya akalulu ogenda okakuba ogenda okakuume ogenda okabanje bebimu ku ebyo nti akalulu wawe kabbirwa waliwo akalulu akasobola okubbirwa ku ground kwennyini waliwo akasobola okubbirwa mu transit okuvaawo ku polling station ogenda ku district eyo transit kasokyuka okuva ku district embeera nga mbadde vigilant nnyo ne kasigalawo kati okuvaawo ogenda eri ku main kakati awo Bannayuganda bali bagalamu some little bit of kati kyenawulira nti Kenya mukwano wange yabadde akinyonyola
Nagambo e Kenya bayina kye bayita public portal. Kyakaluwo kasuula bwoti. Zino bino bya DR sima DR forms. Bakawanika ku public portal. Yes. Where anyone can access. Buli omu nakola ki? Kyekyavude ku polling station ye Wabigalo. Kino tukisudde wano. Yes. Okitegeera? Baito obwerufu. Kati electoral reforms zino lwaki ba member ba parliament tebazikola? Awo. Lwaki tubeera mu mivuyo gya DR form bajiyuziza gundi agimize gundi agigayiza gundi agise. Why? Electoral reforms. Lwaki electoral reforms tezijja mu parliament? Wezinajja zina. Ababaka netuteesa ku bintu ebituzimba anti obuzibu obuliwo Sakozi. Why? Obuzibu obuliwo Sakozi nti reforms ezo ekyebuzibwa buzijjibwa amini gundi yogereetebwa ba discussing esobola okuyita nga numbers sizizo oli yayina numbers ate nga kyo kimukolera nga wekiri electoral reforms nezitayitawo kuba ye kimukolera nga teziriiwo weziyitawo mba mutandisa okukola ki okumusemberera kumuyuuya kakati awo nabasobola okulwana nga bwe yalwana ku kyemyaka n'ebisango nezo baali bazireeseeko mu parliament baali bazisuggestinze okuzireeta Nobert Mao ne Mwami Mathias Mpuuga Nsamba nzijukira bulungi naye tezaatuuka balete ennongoosereza ojjukira bulungi naye ate ennongoosereza ezo abamemba ba parliament be bamu ababaddeyo emyaka n'emyaka babadde bakozesa akabadike kamu ekituli ekyo abakiyiseemu nga kibakolera lift weekuleka then ng'okaaba naye weebe kututte yeyo challenge ndowooza gye tulina. Yes nti ababaka bano tukirize tugaane nti ekintu kibaita selfishness oba kiba kyabungu okweyagaliza kati nga woyogedde mulimu abayitirira mu kabadike kamu akabanza abakayiseemu akabadike kamu nga badde bamutwala naweteko n'ayita mu DR form n'agigaaya n'ayitaawo n'agimira kakati omugamba nti otuleetere electoral reforms naye n'ababaka baffe bennyini nabo bayitidde nnyo mu ddinisa eyo kati electoral reforms kyova olaba nti tebazisaako nnyo netubeerako mu ggwanga nga ekitwadde ku bunkenke electoral reforms zijje nga ukyali ku kyemyaka n'ebisanja we've never gotten that moment bajja ne bakyogerako nekiddayo because bakimanyi abantwala kati Mwami Mpuuga yali ayagala obbireeta wadde bamutwala wano gy'aviira yagezeza kukola naye abireeta ku lasiti ku kisanze ekyasooka tebaabireeta ku kyokubiri takireese ku kyokusatu n'akimaliriza ku kyokuna ate waayagala oleetera ki ate bwe yalabanga obuganzi bukendedde mu bantu n'asirika kubanga yenga alina okuyita mu katuli mu kadirisa ka DR form lwakubanga kati omusajja oli bulwadde babadde buli buyitirivu nnyo nga tasobola kukwatamu so kitegeeza wano bino emivuyo gino electoral reforms zeetaaga okukola ki ababaka baffe beetaaga okigirako kati ekibuuzo ekiriwo ensonga endala gye tuliko nti ababaka tebabeereddeewo mukulembeze naddala ab'opposition futusoja n'abantu aba bulijjo bagamba nti ababaka beesuuliddeyo gwa naggamba beefuddeko bokka ekintu kino bakabira buwanguzi bwabwe tebakabira bwa mukulembeze waabwe kyekitambula kati ekisooka ekyo ekintu kituufu okusinziira ku bye tulabye nti buli mubaka gw'olaba akayanira kintu kye people would have expected okubeera nti nno buli muwagizi wa Mwami Kyagulanyi gyali na buli leader wa National Unity Platform alina okubeera nga akaabirako ku kiri ekinene kuba ye bigger picture yebezeza abantu bonna mu struggle okubeera nti obuyinza bukola ki bukyuka nti oli bamubbye naye tewali wadde abako alina kyanyega wadde okuzzaamu abantu okukkiriza because at the end of the day etwa tugenze mu bululu bonna abantu bano the electorate kyobalaba nti tumala ebbanga lya myaka 5 okubeera nti mulina okubanga muzimba mu mobilizinga muzzamu abantu mubayigiriza kino nakiri balina kwe balabira kye bayita leadership erimo okubeera nga ekuma kuzzaamu kakati ukibeera nga ensonga ebadde yakusigukula Mwami Museveni banga lino n'emyaka 5 gitubaddemu nekituuka olunaku nga babalonda ku mulundi gwe gumu naye Mwami Kyagulanyi n'abeera nga abbiddwa ng'abamu abakitwala
nze nkikkiriza yabbiddwa Okay. kati nammwe ne mubeera nga muli mukubbibwa naye nga mukaabira kino kyammwe kikino answers zino that thing is sideway kya mirundi ebiri nti omuntu ono bambya alina obulumi obwo you feel for them alina obulumi obwokulaba nti ali mu kulaba babaka they're being selfish omuntu oyo alina obulumi era buli justifiable butya nti omuntu oyo manyi Uganda eno muganda wange nagamba abantu nti akalulu abamu bakalabanga ekinyumu abantu abalala bakalabanga essuubi erigenda okubajja mu buyinike bwe balimu mu mbeera gye balimu mu bitagenze maaso mu ggwanga because at the end of the day poor governance and leadership yeetera ebintu byonna birina okubeera nga bigoyinga astray mu ggwanga so omuntu waliwo omuntu abatunuulidde akalulu aka abatunuulidde Mwami Kyagulanyi ng'essuubi lye ngaebyala byonna bigayaga abadde katulinde obukulembeze bukole ki bukyuke nga bwe kyali mu 1980 Mwami Museveni mu 1980 yagenda mu kalulu k'Obote nga naye agamba enough is enough katukagendemu tumuggyeko nga lyessuubi ebyagaana n'akola alternative ways so wekibeera mu nsi zonna okujja kwa Barack Obama ku muddugavu yali mu ggwanga erya America the black American yalirabanga essuubi ery'okuta omwana ow'omuddugavu mu ggwanga erya America abadde ng'akyojjozebwa mu myaka na myaka eryali essuubi now essuubi lijja with emotions so you have to protect the essuubi tovolaba nti mu bbanga lyonna lyonna tulabidde ebyobufuzi Kabeere Mwami Besigye nga yali akyaliko abantu nga abajja nga baagala okumukiika omukono abantu bajjira omukono gwe ne bagukubakuba muve ku mukulembeze waffe Mwami Kyagulanyi omulabi ebbanga lyazze kuva 2018 bamuteddeko embeera yonna bamupangisiriza abamuvuma akoze batya naye abantu balwanya entalo ezo si Mwami Kyagulanyi yekka kubanga lyessuubi lyabwe kati tuka mu kaseera kano ng'essuubi twagala lyabike tulirabeko bino ne bibeerawo people will be very disappointed and they will vent their anger and frustrations which they are doing which is understandable now that is them kati obuzibu obuliwo challenge eri embweti nti otunulira ekifaananyi ekinene ekigazi Mwami Museveni ayira ebintu byakoze nga biteeketeeke ekisooka okuteekawo olunaku ng'okulonda president kwe tulonda ne MP kyali kiteeketeeke okitegeera singa kyali kya lunaku lumu nti kulonda president then kyali badde kisoboka ababaka aba parliament leadership yonna okubeera nga amaaso gonna bagatadde kalulu kamu ka president naye bambi obaddiramuko n'obafiringirako ko era n'abaganda bagamba nti olumunyama ntono okwayana kola ki ekuli mu nkwawa nti wakati mu kusuula gaadi ne muva ku kammwe mukwate wali ne bano bagenda basuuza nti oli yakikola nga kiteeketeeke mubeera muli mu kavuyo wano DRF z'omukulembeze ziri weno nga ye ategula eno ye nga atema eno nga ye atema kuba mbadde musuddeyo gaadi muzijjeeyo nati electoral commission egamba kiri expensive nnyo akalulu kano nti leero ebiri public holiday yakulonda president simanyi the next day tulonda babaka simanyi the next day tulonda bameya kiri expensive boyo bagamba ku sente zetulabye zitwalibwa mu bintu ebirala bitalina makulu we are talking about leadership of eggwanga something we wait every after 5 years oba kitegeera kati awo tewaliwo nnyo sente ziba zigenda okiraba kubanga obululu obulonde bwo obumanyi buyitirivu nnyo n'ebifo ebimu byensuubira mbusinga babijjawo then focusinga ku bifo ebisatu oba ebina ebyeggwanga but they are many so ekyo si ensonga enkulu naye gavumenti oli yakikola nga kigenderere ababuzeeko mulwanirira ki muleka ki kati bambi ababaka tukiriza batugane tuba twakkiriza nti kyekyo ekiriwo tugenda kuplayinga n'ekyo game yetu wetu wetambula MP tumulonda lunaku lumu ne president kyabulabe kiba kyabulabe kubanga MP era still amanyi gataddemu wano campaign y'emyezi 3 you know how commercialized politics has been okitegeera era n'omukulembeze abadde nga atambula nabo bambi bitundu ebyenjawulo ng'abantu kyono muwe muwanga manvuli mulondanga manvuli which means nti naye yakikkiriza era ne representation eyo mu parliament abeera agyetaaga let us imagine Mwami Kyagulanyi bamulwaniddeko nafuna obuwanguzi bwa president naye ne bamukubye ababaka alina 0 nga mu parliament gyagenda okuleadinga nga executive abali mu parliament legislation ba NRM kiba kijja musumbuwa unless nga naye agenda kufuuka ate mu 7 era agenda kwate mu constitution abeeko byakyusa ng'ate wano ekimulonzezza n'abantu bye bimu okubeera nga rule of law
ebera restored ng'ekola kale bajja kwesanga naye mu katu musajja wa oba kitegeera kiba kitegeeza nti yes obulumi bubeera waawo naye bano balina okusigala nga bagadinga ebifo kubanga bigenda kuba byetaagisibwa wali okitegeera now imagine Mwami Sarkozy nga NUP tefunye representation mu parliament eina 0 Mwami Museveni atulemeredde tugezako ne tuwana n'aguguba n'atwesimatulako n'alayira ne mulayira nga temulina mbaka n'omuki mu parliament kitegeeza tumuwadde total control tilagenda kubeera nga amuchekingako amateeka agenda kuyisibwa nga teryaga resistinga budget bagenda kuzaapprovinga nga ziri unchecked okitegeera tugenda kubeera nga tu-exposinga ebigenda obubi ku record because jukira parliament eyo waliyo Hansard buli kimu kibeera documented kibeereeyo okitegeera tewagenda kubeerawo debates zonna zigenda kubeera nga zijja mu bantu so wagenda kubeerawo kye bayita unchecked authoritarianism muba mukimuhandinze ku silver plate nga kirina okitegeera nekyokubiri nti wo boycottinga for example n'osuula gaadi gwe MP notafuna buwanguzi bwo oba opanishinga ani olowooza ku babiri opanishinga dictator oba opanishinga balonzi bo kubanga wobeera nga wasudde gaadi ne bakakubbako akalulu netutafuna representation era agenda okusinga okusafaringa ye mulonzi constituency zigenda kubeera nga zina representation local issues zigenda kubeera nga zidiscussingibwa okitegeera ba voters bagenda kubeera abandoned awo era ono wa regime ono era yagenda okubeera nga afunamu so kati kitegeera yes so ate ne regime zino ng'eya Mwami Museveni eyagala nnyo bazire singa bazira nupo banetafuna representative n'omu nga babadde bali ku kino obakoze diversion yabeera ku kino no eri n'oyisaayo baba bagenda kubeera nga teri bibuzo bigenda kubabuuzibwa wadde n'ekimu tebagenda kubeerawo resistance n'emu inside mu house nga tubali tubiraba gwotubamu n'essaawa zino nti parliament eyo mu butono bwebadde ina ababaka abatono abopposition nga ba NRM bangi waliwo ebintu ebimu bye twakivinzeeyoko olabye bataganjudde ne batwetera ebintu bya corruption ebyo bibadde mu babaka ab'enjawulo basise namuju baani bamwami mpuuga abo baani kubba kw'amabaati waliwo kale ebimu ku byo byetusobola okugamba ye naye nga singa babeera basigaddeyo mu parliament okitegeera naye gwe nina akantu ate kaliko wandeseemu yes ka process nze sikategeera ti NRM voter gundi register yabwe mu over 20 million zenkanankana neza isi zerina eza zigisinga what zigisinga kantu okukademira okutegeera kyaka processing zigisinga so abaka parliament bantu tuba tubeeta so ababaka ba parliament tuba tubeetaga babeere abala bagamba nti tebabeereddewo Kyagulanyi abalala bagamba balwanira bufo ate obufo bibagamba nti ffe tetuli ku bufo kituufu byogerwa naye kalize nkubulidde political score yonna board nga balina okubeera nga etambula okitegeera gwomanyi mbu nno gye bakoma okustayinga mu parliament omwo ne babeeramu kicreatinga kisustaininga political organization ng'ekibiina kya National Unity Platform for example essaawa zino nga weekiri mugenda kufuna funds okubeera nga structures z'ekibiina zitambula bulungi nnyo okutraininga ba future leaders okukeepinga national coordination nga weeri bulungi nnyo kwegamba change enkyukakyuka yes gye tuluubirira naye change eyo ebiseera ebisinga yeetaaga ebibiri yeetaaga street yeetaaga ne institution okitegeera bali ne bagugubira muli ne babuildinga pressure within institutions ezo inside ne wabweru nga baliwo abakola ekyewabweru okitegeera kati ekibuuzo kyali badde kisinga obukulu kyali badde nti ababaka bano baba kusuula gaadi nga balwanira kalulu ka Kyagulanyi yes akaabwe ne bakaleka ne babakuba they would get what we call moral satisfaction kuside opposition y'abantu bali badde bagamba kale kasita balwanye tebagize nenga musudde ebifo so you get moral satisfaction nenga ate oli akusinze afunyemu strategic advantage regime yebe funye strategic advantage ngegenda kuyisa kati buli kimu ata nani because tewali checking tewali mubaka tewali wochi obo kitegeera so babadde batuufu okubeera nga balwanira nabo basooka ne baskeech abo yes kwana kira kiyamba ffe mukubeera nga tubuya waliwo argument era endala bwana Ntanda nti waliwo ababaka abaawangudde ng'ate mu kyokugoba
Kyagulanyi oba aliwa ojjukira emboozi ezazze Kyagulanyi bamenye ewuwe simanya ali eno naye ng'atabalala bali mu celebration n'abantu baabwe tibanayenze empangudde nga bali mu kuzina mazina naye abaana nga bagamba kati kiki kye tuliko wano mulimu instances ezo zo zalabise bubi nenza abantu benalabyeko wano e Kampala wembadde ngoberera Zahara yaweebwa nga bamulangiridde ne mukazi otuno tiyalina nabudde bu celebrating era ne bwe yali ayogera naga bannange nali badde ngamba nti ndi musanyufu naye ate president wange okitegere kikimu kya mwami nalukola kikimu kyani abaka bonna abasinga naye ekisinga obukulu Sarkozy otatunulira muntu gw'olwana naye busobozi ki bwalina what does he have you don't have we are talking about a man atufuze emyaka 40 agenda yingira myaka 45 afudde Uganda to be an autocratic governance yeberete autocracy governance eno gye tulimo ya Museveni yokubeera ati n'obuyinza yabu centralizing na buteka mu nkwa watambula nabo sako n'abantu ab'olubatu institutions ne zifa nazitta ayine mundu ayina sente kati ngenda kuwa example Timani Museveni waliwo kati ebintu ebimu nga abikola nga takyaswala na kuswala nga byo biri visible ngo either abikoza buchayi oba butagala bantu bam walabe kyatuka ku mwogezi wa national platform vice president esaba zinali luddawa ali luzira musajja watu nakaloni bakamubako mu mbeere eyo nenga ekyamutwaza eruzira n'ensonga zannyini ze bali bamuvunana tukimanyi bulungi nnyo lwatu teyaziri musajja watu but because he was vocal jirinyanga ayogera nga bachekinga kati wano obuzibu obuliwo nti ababaka wano manyi ba mirundi ebiri Sarkozy tubala abantu balayira mu May wakyaliwo window between January and May abagenda ogenda mu kooti okitegeera kakati obeera ng'olwana n'omuntu ali autocratic nga Mwami Museveni nga institutions azina mu nkwawa nobeera nga gwe mubaka ow'ekitundu katugeze Makinde West ba East ba Nakawa West ba bichi nojja notekawo resistance ku yes mu kaseera kano kawindo kana akatono kano tekimugana Mwami Museveni kimulobera kukola bye yakoze balutamaguzi kukola bye yakoze ba Geoffrey Mutaya oyo naye atandise okunsombo mugire muti kati bambi bannaffe ababaka kya bulumi era abantu bulumi bwa bombo tegera mbu feeling ne tuyino okustudinga even omuntu gwe tuwana naye ya operating ati tuyino yes mti mugezi nnyo mugezi atayina buli kimu resources faze tutalina abali eno so sometimes oyino kumulwa nanga wo mubala oyino kumulwa onga mu bikonde wana opponent wone nga wogiramu kano boti weewoma naye singa otekayo butesi bwe bati bakubake onobweri kakati yeyo keka akabinu so abamu tebanenya yes kikakatu ko banafa mbabike balinu nenga n'obulumi bw'abantu tubutegeera saawa zino weebuli era zeze zimu ku nsonga lwaki akalulu kakyetaagisa okubeeramu tugenda tuuka wa kuba kati olaba nze waliwo gwe nayogeddeko naye nangamba nti waliwo ebifo tale center we byabadde bwe babadde balangirira nga balangirira ababaka nga bataano mulundi gumu ku bizindaalo kati oba okyali eno ogenda owulira wali balangirira ne wali balangirira at the same time kati olwo balangiridde ani gundi bamujemu gundi dikira kati obeera confused kyobola ababaka abamu babadde ono alwanira kano oli bamugize ono bamugoba oli agoba pickup ya bululu oli atomedde simanya abadde obululu kwegamba ebintu byonna ne bibeera nga kizibu nnyo okukola concentration oli agambe nti kati tugende magere tulabe kyekiri emagere okimanyi n'ababaka abasinga tebagenzeyo because ebintu byabadde action nga mungi ate balina sekiwalinga ekifo ku lw'ekibiina kuba n'ebifo nupo ebyetaagira ddala ebyetaaga ate n'ababaka balina obeererawo omukulembeze definitely kati kiriwo ekyalibadde okolebwa fast tosobola bbawuzaamu Sarkozy nze gambe tuba twakkiriziganya nti tugenda kuteekawo ababaka tugenda tuvuganye Mwami Museveni tumusuuza ababaka kitegeeza mulina sekiwalinga ebifo at all costs nanti akalulu k'omukulembeze ate eri kabbibwa akagenda nanti kati tulina ku the biggest thing that should have been done kugabanya buvunaanyizibwa who does what tosobola kutikka muntu buvunaanyizibwa nga alina okusekiwalinga ekifo ky'obubaka kyo ekibiina kye bwetaaga ate nga yalina obuvunaanyizibwa bwerumu okubeera nga alondola n'ak'omukulembeze abagenda kweyawulamu atya ffe abalala ffe abali mu kunenya ababaka twakola ki oba tuli eno tugiwagira eno
kubanga omubaka ogenda mwawuzaamu otya ebibuuzo bino ngenda okubuuza ebifo bya bubaka ba parliament ng'ekibiina kibyetaaga oba tekibyetaaga nobyetaaga ababaka that is the fact kati webanga ebyetaaga erina bisekiwalinga oba wandibaddewo akakiiko kyeyo kyeggamba nga ko tekali mu kalulu nti tekali mu kalulu kana k'ababaka because I believe millions z'abantu abayayaanira enkyukakyuka tuli bangi abayayaanira enkyukakyuka twazanya lolo kyawo ffe abalala twasinga mikono nga tuli mu kuwagira nga bawagira omupiira mani yaseno Jokareza agututte Martinez amukubye nga gwe tuli mu gulabirawo we tutyo we are folding our hands. So kiba kirala nnyo okubeera nga ffe bali mu kupointinga engalo mu babaka baffe mbaye tebabadde ku kiri babadde ku kyabwe naye nga n'ekyabwe ekibiina kikyola kikyetaaga kati abasaawa zino nga tugenda okuyingira akalulu kano twamala enupu yamala neyingira mu kya iPod is about numerical string ekyababaka twagala ekifo kya tubanga Mwami Museveni bamulayiza nga biganye bino betugenda ogendamu lead of opposition for example. All that is about the representation in parliament. So we cannot have our own cake and then we want to eat it. It cannot happen. Anze ndi kubabaka abadde mu celebration zaabwe naye nga eri ebintu beetaaga okuwaayo amaanyi gaabwe eri ku mukulembeze waabwe abo bindiko nga gwe bakulangirira n'oyitawo naye nga ate eri mukulembezewo bagamba obululu bwe babubba naye nga toliiwo abo bo. That is the challenge and also people have to understand the realities. Reality number one inti Mwami Museveni nga tetunayo kumusuuza kuva mu autocracy gyatutwaliramu ey'obuyinza nga yabulina institutions zonna nga yazifuga ayina eryanyi ly'emmundu ayina eryanyi lya ssente z'eggwanga nga tulina kubeera nga tumusuuza ebyo. Tugenda kukuwa examples ti mu bululu bonabona obuwedde kuva ka 21 26 11 16 kankomawo ku 16 ndogera ku Dr. Kanokiza Besigye. Dr. Kanokiza Besigye kale katugambe nti nno ababaka betuli mu kunenya ffe bana abaffe ababe bakola ekisaana ne bagana badimandinga obuwanguzi bwe naye babufuna bati bateekawo embeera nanti waliwo ekyokuteekawo abaffe bataddewo waliwo ekyokuteekawo embeera n'okwachivinga okitegeera but also nabeera still bali ku bifo nga bali mu kubanga babisekiwalinga. There was other people abeewo obuvunaanyizibwa okubeera cause eya Dr. Kanokiza Besigye because Mwami Museveni yakirabirawo n'agamba nga kiri kinakusoosezaamu tibironde b'emirundi ebiri nga yeewala ekyo. There is no ogenda kwawula mu mubaka abeere ku kake abeere ne kana akalala ajja kuluzinga either kimu ku bbyo okitegeere. So nze saali yagadde nnyo kubassaako maanyi na busungu without okurealizing the reality of the politics betuli mu kubanga kutuleyingira. Katana yali yesimbyewo olaba kati Katana yabadde ku National Talent Center because yaite yesimbyewo oyo Katana ate naye Katana yabadde tasobola yekka kituufu anti twali baitufunayo bakatana abalala nga tebalina buvunaanyizibwa buno bulala kwa hiyo talina buvuna abakubanga naye yesimbyewo abantu era teyandibaddeyo. That is the reality. So twali batulinawo abantu abalala abatalina buvunaanyizibwa buno nabo nga tubeetaaga eno bo ne bajja wali bwe tujjira ku kibuuzo ekirala nti lwaki okulonda tekuvaawo abantu bannayuganda ne basigaza egundi depression n'abaggwa pressure ne zibaggwako sente eziyononokera mu bululu ne ziggwawo ne tubeera nga tuva mu kkuba akalulu kano akatali ke bagamba akatali k'amazima. Kituufu okulonda kuveewo okulonda kusigalewo kya mirundi ebiri. Nze omu ku bantu abatakkiririza mu kulonda kuno kwa Uganda okamayi Museveni nga kusigadde nga wekuli nga tewaliwo ene reform ereeteddwa nga kusigadde nga wekuli kiba kizibu nnyo okumuwangula akalulu ako. Akalulu ke yeetegekera ke yeekubira obululu bwe yeekubidde kwe yeegazaanyiza mu voter register nga bwe nkugambye n'agamba namba ziri bwe ziti okitegeera mweyekolera gerrymandering na creating constituencies empitirivu ennyo mwe tutasobola kusimba babaka because tulina busobozi tetulina capacity naddala mu byensimbi yenga zaalina ez'eggwanga. Kiba kizibu nnyo okumuwangula mu kalulu nga kyalina n'eryanyi lya ssente n'eryanyi ly'emmundu eby'eggwanga aba muzibu ku defeatinga mu kalulu. Waliwo omuntu okukuba akalulu naye n'otamuwangula nti nze mbiriivinga
Mwami Museveni tubadde nga tumukuba akalulu matukamuwujja naye nga atuwangula. He defeats us. He doesn't win us, but he defeats us. Birabikanga ebifaanagana naye byanjawulo. Kubanga bwo obuwagizi nkiwa Mwami Kyagulanyi abadde abulina obuyitirivu ennyo era nkiwa Mwami Kyagulanyi aweredde obululu okusinga Mwami Museveni. Ni Mwami Museveni yatudefeatinze yatuwangudde. Olwa enteekateeka ye gye yateekawo etanabeera challenge n'omulundi n'ogubye binoso okubeera nga tukola ki nga tuchallenginga. Kakati nze omu ku bantu ababelievinga nga abantu abalala nti maybe okulonda akalulu kubeewo tekulina makulu. Nze omu ku baali believinze we batyo. Naye nkugambye tulina okufacinga some realities ziri bwe ziti. Abakulembeze bangi Mwami Sarkozy abawangudde obululu naye nga ba autocrats nga wano wekiri ne government zaabwe ne zifallinga after 3 months or 4. Ninga wano bakulaga byabakama baabwe babawa 97%, 96% nene zifallinga. Lwaki? Nti ekiyamba mu kalulu ebiseera ebisinga ekiruubirirwa oyinza okubeera nga okimanyi nti sigenda wangula kaki kalulu the election akalulu. Naye akalulu kyekayambako okubeera nga oyinza okufuna obuwanguzi obulala nga si bwakalulu bye bino. Sarkozy badde okimanyi bulungi nnyo etuba tuvudde mu kalulu emyaka gyonna egibagiddako emyaka 4 n'ekitundu almost tewabeerawo political space eriwo ng'ebeera mu kalulu ey'ebibiina okubeera nga bisobola okugenda nebimobilizing abantu bazo ne bakola grassroots n'ebirala tebibeerawo. Almost tubeera nga abali mu ban. Naye wano gino emyezi 3 giyamba okuteekawo temporary political space ey'okubeera nga tutambula okubeera nga tubunyisa enjiri mu bantu. So akalulu katugenda mu kano tuba tugenze Mwami Kyagulanyi n'abeera nga asobola okuba nga atambula n'ayetalaga Uganda nga Dr. Kano Kizza Besigye we yakikola. Kiyamba okuba nga tu exposinga regime eno eriwo mu bintu ebyenjawulo. Era tukagenda mu akalulu obubbi bwako buli muntu n'abwerabirako bubeera very visible, the rigging bubeera visible. Fake results singa ezabaddewo ne zibeera documented. Regime awo ne luzinga moral legitimacy kyekiriwa. Gobadde okimanyi Sarkozy nabuziza omuntu ejjo ne mugamba bannange bibiranga ebitundu 7 n'obutundu obugwamu bwalonze omukulu. Bagamba naye abantu nga balinga bali mu kiyongobero ani yafudde. Did you see any celebrations anywhere visible on the streets of their darling president winning the election? UBC TV yabaddeko na yalaze ababadde bajakale embalala embalala tulina districts mmeka nabalabye embalala tulina districts mmeka 16 mmeka. Okubeera nga abasanyuse embalala okitegeera nga baalo batuwe batyo. Imagine nga Mwami Kyagulanyi yabadde kala awangudde bwe badde balangiridde singa sabazo ntushayina siga siri wano Sarkozy singa ndi ku beach ndi kulya bya nnyanja siga sidanga kona waka. So akawuke katuyamba kibayita moral legitimacy. Era kyovula ati akaluka 2010 we kaggwa Mwami Besigye yagenda yine yeerayiza era n'afuna ne title eya people's president. Kakati ke kalulu mu kubyayamba ekirala nti ligale mbadde nkunyonyola bali nti kayamba okumobilizinga population ti political space eno webera we emyezi 3 campaigns ziyamba okwalawinga meetings ezenjawulo nga Mwami Kyagulanyi wabadde nga atambula ziyamba ba citizens okwogera politics without fear. Ziyamba networks okubeera built across the country. Akalulu kayamba unification of fragmented opposition. Kyanaku nnyo nti Mwami Museveni yakirabirawo opposition abasinga n'abagula. Mwami Mawo mulaba gyali bamwami Mpuga ne tiimu yo badde ng'ogiraba yatya wano tuforce awo yega alliances nezikola coalitions nezikolebwa tojukira akalulu ka 2011 alliances ezakola na ka 2016 kati omulabe mbamujja mutuka ku mfete awo nonkujira bugizi kukinyagala okubanga omugaso gwa kalulu yes lwaki akalulu kalina okubaawo byotulaga yes ebuleyo bibiri nengi ekyokutano kigenda okusemba ye kyamaanyi ekirala ekyokuna waliwo kye bayita gaining international leverage. Gochimanyi omanyi lwaki bajjeko internet waite batu tebigendayo tebigendayo to exposing atya kubanga kujirako cost sanctions zijja walabe ezajja mu 2021
okitegeera ne pressure ebeerawo and before you know you don't know ekyokutana ekisembayo nti akalulu kayamba okutaninga ballots into protests ngenda ku examples zensi the election helps to turn ballots into protests. One, because it has the effect of registering what we call voter anger and showing the dictator would no longer fear you, and it measures resistance. So akaluketagisa nyo obusungu sawa zino bw'abantu balina obumanyi obumanyi buyitirivu kubanga they were denied their chance of okulonda omukulembeze bwe babadde bagamba gwe bakola ki gwe baagala banafa bali mu diaspora balaba obusungu bwe balina and all that. Kati obusungu obwo mukama wange singa busukka we bulina okusukka results oyinza obutazaagala naye ng'ekiyambye byebiri ebina byenkugambye buli kimu bakirabye webeera nga babadde bubbi babulabye kyere abantu bannabukoma nsimbi bakubiddwa abantu 10 baafudde awo wonna ne bagatta so bannayuganda bajjewo emboozi nti akalulu kaveewo kyotegeeza anti nkugambye nti kya mirundi ebiri nawe kenyini ayogera naawe nze sikakkiririzaamu sijja kulimba kuba nkimanyi nti omusajja atusinga ebisinga Rutamaguzi yeyagala tadda mu kalulu nga mwami Museveni akyali ku ki yakitegedde bw'atyo but bino byenkunnyonnyodde mwami Rutamaguzi naye abimanyi kyova olaba nti akyogedde wano ng'amaze kubeera defeated naye luli abadde akimanyi nti kiyamba ABCD and also for some members of parliament mulimu abamu ebyaddala bo nga bali selfish bo baagala bifo okitegeera mulimu n'abali ku national cause abamu abalala nga bino akalukano ke kayamba nga bwe mbikunnyonnyodde mu ggwanga erya Egypt mwami Sarkozy mwami Hosni Mubarak president yawangula akalulu ka 2011 naye manyi abalidinga okwegugunga okwaliyo okuddamu kiri ekibuuzo ekya ababaka tetubulira kyeboogera basirise balekeredde omukulembeze waffe yes kituufu naye Egypt akalulu ako yali amaze okubeera nga akawangula n'akawangula n'ebitundu byaliwo 96 ku buli 100 Hosni Mubarak abantu obusungu bwe baalina the ordinary citizens omwali abavubuka the youth abakozi b'emirimu egya bulijjo workers ne professionals abakolera mu office sako the activists ne civil society bakola kibalina okubeera nga bakola bo ne bagamba ffe tukooye era opposition leaders babeegattako nga kitandise bo beegattako bwegasi kitegeeza nti obuvunaanyizibwa obw'okukyusa ensi singa tubeera fooled ne tubulowooleza mu bakulembeze bokka ne tugaana okukola kitulina okubeera nga tukola nga bannannyini nsi mwami Museveni yakyatufuga nnyo okitegeera so uprising yatandika Egypt mujukira bulungi outside formal politics togera ku bavubuka togera ku bakozi togera ku baani kyekyali Tunisia ku the fall of Zein El Abidine Ben Ali 2011 naye yawangula akalulu bulungi nnyo naye ba street vendors beegatta unemployed youth ne beegatta trade unions ne zeegatta lawyers and civil societies nabo ne beegatta bano bannalukola beewaabwe beegattako luvannyuma nnyo so tewaliwo mweyo uprising no major opposition politician eyaliidinga noba ogenze Egypt yaddako Mohamed Morsi yaddako mu 2013 nabeera yamala okubeera nga abatuntuza broad citizen coalitions ezajja omwali n'aba middle class the youth movements opposition parties za supporting nga wekibadde Kenya bajenzizi wabala basakozi tebaliwo omutino omukulembeze waffe gundi bo bagamba bugambi we demand better Ferdinand Marcos Philippines mu 1986 government yewe ya fallingira Corazon Aquino opposition politicians beegatta ne ba church leaders and ordinary citizens namuwunzika n'oba ogenze Serbia Slobodan Milosevic mu 2000 era amaze okubeera nga akawangudde mu ngeri y'okubba naye student movements zezatandika ekintu nezigamba nedda n'oba ogenze Ukraine wa Viktor Yanukovych mu 2014 kyali bwekito naye kutwale wa Evo Morales Bolivia mu 2018 naye kutwale wa Blaise Compaoré Burkina Faso 2014 naye kutwale wa Bashir Omar wane yakagwa 2019 professional associations ng'abasawo n'abasomesa abavubuka n'abakyala and political parties za joining later nga bagamba nti nedda tukooye so kyekiri nti enemboozi yonna nawe webadde njagala okugiggusiza nti omukulembeze afugisa abantu ekibuli amaanyi ng'amaanyi gali mu ye alina ssente ez'eggwanga alina emmundu ez'eggwanga asobola okuwangula akalulu kubanga bibasinga era buno babadde bawangula ne percentage olumu isobola n'okubeera 100% if it were possible naye
wabeerawo ebyo bisobola okubeera nga bijja mu maaso. Okay. So abannayuganda tebaggwamu maanyi tebaggwamu ssuubi tulina kumanya kyakukola okuba nga tukawuntalinga. So kati abannayuganda abamu ekyokuguza ewa Kyagulanyi kikyamu nakyo. Yes, kikyamu nnyo era mwami Dr. Kano Kizza Besigye waliwo walk emu. Mwami Mpugo yali mobilizer wa walk to work gwe bali bakwasizaawo nezitandika walaba nga abantu gundi responses bawa gundi ezo nabera nga bagira mu town nenda ne watuka wakati awo nga mami ojukira biseera Dr. Kano Kizza Besigye twali tulowooza nti nasibiddwa house arrest ekasangati nitumwekanga nga ali mu town okitegeera naye nga abantu batunulira mwami Besigye bati nga obalina leero oba osimattusootya nga balinganga abamuwagira nga abawagira omupiira banna halira abasumattuse leero okitegeera naye nga obuvuna Besigye yaba akutte bukwasi ttooki ye muntu omu bw'ati obuvunaanyizibwa obusinga bwamwe bubeera bwaffe bantu ne constitution yakituwa obuyinza buliwa buli mu bantu. All right. Yes. Njagala tugende tukiteka ku muntu omuntu nno ini video Kyagulanyi ngaba kati Kyagulanyi akolaki nga asirisenye nga zakoki ngata nakubera nga ayogera ababaka bonga tebogedde nga bali kubyawe gwe ayogera ekyo gwe ne banna abali yawo eggwanga muli agala temuli agala muli faako temuli faako libanyiga mwe mukoze eki. Okay. Yes, obuvunanyizibwa. So kati ekyo wekito kiri. Why? Yes. G7 tugenda ku G7. In fact G8. G8 nekati ya stretching eri G20 nekati tuli ku the founder members the G8. Okay. The great 8. Ya sasise ya folinze. Tutandika omu ku omu ensonga ezaamukubiza. Definitely. Yeah. Kati G8 na abantu abagirimu yetandika ddi etandika mu kalolo ka 26 paka wano 225. Okay. Tandika n'abantu yali omu Lukwago then 211 oba 210 abane bega ne bamwegattako. By 2011 yali amaze okubeera formed as the G8. Omwali Lukwago as the founding member. Omwali Segona. Omwali Semuju. Mpuga Nsamba. Sewungu. Mwanga Kivumbi. Betty Namboze Bachireke ne Kasibante Moses. Yeyogi 7 G8. Yes. Neka lesawa zino mulimu abeyongera ka abalala Alani Sewanya n'abani bani. Nenga kati eno be bano ba founder abekintu. Eyimiridde etya? Musigadde mbabiri basatu. Tutandika omu ku omu. Kati ki kyatamu. Founding member yakatujja tumuleka Lukwago. Kuba ye akawuluka kyajja Maseri. Otwegendereze mujja sigala mbabiri. Omuli Betty Nambozi yamaze okubanga ayitawo ne Sewungu. Bana abalala omu babiri basatu bana batano bo bagudde. Okay. Yes. Kati katutandike ne Ibrahim Semuju Nganda. Semuju Nganda unakolera labiseko ku mutimbagano gwa NBS. Era mwebaza okubanga afunye obuvumu najja abirenga ayogera. Era naye mu bimu ku byakoze bambi abantu kye basinze okubanga baagala akonsidinze defeat. Akiriza bulungi nnyo niyebaza bannakire emyaka gyamuwagidde 15 ebisanja byamwadde bisatu n'agamba maybe balabye nga waliwo someone ali much better era n'agamba nti agenda kusigala akyalwanirira ensi ye though sawas out of parliament kyenkugamba kati yamanyi obuvunaanyizibwa nti wadde parliament siriyo sirina kifu naye the struggle continues. Kyawukana ku Segona ekiyagambye nagamba Segona yagambye agenda mu private life kulabirira family bina bitadde naye batamuvunaanyizibwako sirabe we yakonyeeko continue bannanga otabala lukyakola ki lukyagenda mu maaso so wadde naye yaconsider nze nakkiriza at least bano bakkiriza honorably naye Semuju akensusu keyandaze nengamba yono musajja wange gempagidde ebbanga lino lyonna kwe kulaga nti naakyali muki akyali mu lutabaalo akyasobola obbako contribution gyakola okitegeera so kyekyamukubiza Semuju Nganda ekyamukubiza tukirizo batugaane abantu bona mu ggwanga Uganda bayina vote fatigue ku bantu abenjawulo. Vote fatigue kyekyate buba bukoowu bw'abalonzi nga bayinza okubeera nga omuntu alina buzibu bwakoze kati sikiwamu no Semuju waliwo ekintu ekiyinza omuvunaanwa ennyo ekiri awo kyatakoze oba kyakoze nga kibi nnyo ekiyinza omukyaya abantu oyo fatigue yamukubiza just fatigue ebeerawo eyo and also bino ebizze one
message ya mwami Kyagulanyi kuguno omulundi ina weekutte ina we spreadinze tikinga ki umbrella bannakirabo ababadde bawagira mwami Kyagulanyi kuguno omulundi bakisigaddeko bakuguli omulundi Yesu mwami Kyagulanyi yawangula ekira naye ate ne bawasemuju ne kati kuguno omulundi bapiikinze so kitegeeza message ya mwami Kyagulanyi kuno ebadde much more better ate etudde nnyo mu mitima gy'abantu semuju n'agenderawo n'ekyokusatu semuju n'abeera victim of circumstance eya mwami Mathias Mpuuga Nsamba Mpuuga effect emuliddemuko emulidde olw'ensonga nti eno nga 8 wogiraba bagamba tetwevaamu tetukola ki tetwevaamu mu buteevaamu abateevaamu mwe mwabadde Sseggona mwe mwali ne Ssemuju in defense of Mpuuga trying to legitimize ekintu ky'emiliyoni emeka ebitaano kyapushinga Sseggona was a close friend eri Mpuuga nagamba mukwano gwange ne Ssemuju yagamba nti mukwano gwange ekyo kyandibadde kizibu kale kizibu kyasinga okujja mu kalulu kano nga tuli kumpi kayingira era walaba how panic Ssemuju was uyatuka kiseera nagenda ku NBS n'ebitabo webiti volumes empitirivu bweziti okujustifying a point yali ayogedde nti damu tusindikira ba wheelbarrow pushers ngagamba Walukagga yali avuganya Sseggona ensonga eyo yamukolamu ko obubi yamukuba ensonga eyo bannayuganda baji receiving abubi era ne bagamba omusajja ono maybe is just being arrogant because everyone alina share mu ggwanga nga yemu why would we create classes social classes of bano bakukunavu bano bali wansi tembatusindikira era guno omugugu w'ebitabo tebasobola kugusoma yagamba tebasobola kugusoma okitegeera so n'abayita bakapere ekyo nakyo nekimulyamuko naye nga as a legislator yavaayo after n'agamba mulonde Kyagulanyi simanyi biki era gwabadde awagira naye kati ku kino ekyabalonzi bo bagambye nedda munnange mutandise nakutusosola mu creating classes gwe ugamba bano bakapere ate oli munno Mpuuga wagamba fe tuli babitiibwa tuli bakukunavu twasiimibwa kati mwami Ssemuju yambi ne kimuli so tebamugjeyo lwakuba nti tamanyi kuteesa he has been the best legislator mu bisanja bino ebibiri ebisembyeyo era ne article bagimukolako abadde ire monta gwe balonda Ssenyonyi yali wakubiri no one doubts mwami Ssemuju engeri gyabadde ateesa no one doubts engeri Ssemuju abadde alumirirwamu eggwanga lino Uganda no one doubts Ssemuju accountability gyabadde aforcing abasajja bali nga exposing bino sente ze bali mu kubeera nga babba eggwanga and nze Ntambi he has been my guy since 2011 era bankubye naye n'abambagamba nti kiregenda kwejjusa tegenda kwejjusa bya mirundi ebiri tegenda kwejjusa nze wadde mbadde mpagira mwami Ssemuju nga mwagala banga yino for so many reasons and the obvious reasons era I concede bankubye naye but also omuntu gwe baleese si mutene sajja mulungi si wewe namukyazako ku show yange ya the headline tugenda mu discussion nendu realizing ne wembadde mulaba nga atambula musajja mugezi nnyo musajja munnamateeka agenda mu legislation ate munnamateeka ensonga azimanyi ensonga z'omuntu wawansi abadde nga azifaako ba political prisoners abadde nga agenda okubajjayo kuva 2 wali wonna ne wanaagambe kyatandikirako kyekyo kuba banja bakwatiddwa mu winde eyo kitegeeza omuntu wawansi aliratinga naye ne wabadde agenze mu campaigns ekira musajja gwali osobola okusanga nga ali ku ludo ng'akuba muko nabo mwami Ssemuju ate kimukubyemu kekyo nti abadde ayinawo ko ku luwonko olwo lweyateekawo era yali yayogera n'agamba nze mba magala kunnonda kubeera nga ngenda baziikirako siyenze temunonda mba nga mbadde mulowooza nja kuzina amazina naye yamaliriza nga azinye ne ku mazina nga pressure emuyitiriddeko ya George Musisi kitegeeza George Musisi naye is as good as Ssemuju the only gundi eriwo lwaki abantu bagenda kumesinga ne Ssemuju twamalamu wa platforms because tosobola kujajinga muntu nga tanakola leka tuwe mwami George Musisi akanya kana ak'emyaka 5 tulabe how he will fare on the floor of parliament for example how will fare ku nsonga ez'abannansi engija n'abazikwasamu so maybe naye tujja kutandika okumuteeka tumuteese because I don't believe Ssemuju wajja mu 2011 ne wano waviriddeyo nti abantu bali bamujajinga kyekintu because platforms tezaaliwo so Ssemuju zezimu ku factor ezamukubye wheelbarrow pushers zina the CDD kula mwanto makola gata ko ne voter fatigue then n'Empuuga effect tugende wa Sseggona Sseggona kali amaggwa yekimukubiza kibadde kimu kyokka Empuuga effect yekka yemukubye Empuuga effect jukira wejja omanyi bagamba nti mu byobufuzi you either with us or you are against us Empuuga we yasale ekkubo n'agenda n'abeera sayidi erina wabuuka omwala
yali amaze okulaga nti siri saidi yammwe n'ebigambo byaddamu okwolekereza nti mwami Mpuuga okuva yava mu Nuupu ennaku z'omwezi sizijjukira niyo omwaka gwali 2023 ndowooza awo wakati si we byajja bisikande ebyo yalwanisa nnyo mwami Kyagulanyi okusinga okulwanisa mwami Museveni nakuyetinga n'ekibiina n'atwala ababaka n'abeera ng'ayogera bingi nnyo kakati awo Sseggona n'agaana okudecidinga okubeera eno n'agamba nze musajja wange wagimuvaako okitegeera kati kyamu affectinga nnyo nti ekibiina kyatuuka nga tekisobola kumwesiga kyobalaba nti kyali kiwadde mwami Walukaga kaadi kati wa misinga kaadi pate yali amaze okusalawo n'egamba nti you're not part of us n'abalonzi munnange oyo talina ffe kati ye Mpuuga effect yemukubye teri kirala Sseggona Mpuuga effect yemukubye so kati ate ye Mpuuga effect yemukubye ate enjogera ye abaddenga bwato kuva terina kubanga ye abadde enjogera ye baddenga bwetyo era agenza okwogera bino ebirala ebikikinikemu nga kadi emummiddwa awo asuseemu kaawo bagamba sibasambidde bulungi biki ebiwe bityo kati ate kya ssente ziri ze bamukwata nayo ezo tezali publicized ezo zasigala eno yatwalako omuntu azigamba yabba yababba nange ate bagenda olaba nga ate alina ssente ezo scandal yagiyitako ate zo zaalizize omulala Ssemujju tumumaze Sseggona awedde Kivumbi ate ye Kivumbi ye byaddala ebadde nnyo voter fatigue bo bakoowu nnyo babadde bakoowu nnyo kuba mbadde ngezako okugoberera kuzimu ku campaigns ze Butambala ezo naye nga opponent w'oyo Mukiibi who was independent natyamu nnyo nga the way he garners support mobilization gyadakoze ku grassroots ku ground ebadde y'amaanyi nnyo n'emu ku campaigns ezasemba yawo ng'ebula ennaku nga 5 yali y'amaanyi nnyo and instead of people chanting even Mukiibi tibamwagala they were chanting hatred gye balina eryani eri Kivumbi slogans nti aluddeyo okulwawo bonna bano badde baluddeyo naye kati waliwo ebirala ebigendamu okitegeera abadde bagamba abadde alangira nnyo abantu olulimi lubadde lwasukka okitegeera weebityo ne communities ezimu nga zimuvuddemu ng'ey'abasiraamu ey'Ebutambala walaba imaamu yali imaamu omu yakola namwogerera ebigambo ebiyitirivu ennyo nga wakoze bino nabiri so neeyo stronghold eyo religious stronghold ng'eya Obuyisiraamu nayo nebeera nga bumuvuddemu okitegeera so but I saw it coming we nalaba nga waliwo video eyafuluma 2 years ago before kumuwa buno bwa vice president bwa Buganda we yalinga alinyanga ateeguya na kweguya kibiina na kaadi tebuja tufigira ko bo bukadi na bichebyo kati abantu babitereka togera ebintu bino ng'ebyo kusaaga naye abantu bakipinga records ezo so sometimes omuntu nasinzira n'oko bino nga yali bi excusing naye ekyo nekimutanula n'agamba kasa tufunye alternative na ayinza okubeera nga atukolera so musajja watu n'agendera mu circumstances ezo wabula naye yaconsidinze wabula ekyasinze okukola obubi kiki ky'abantu okufa nga tebabadde bambi bantu be yes ate nga we nkugamba Mami Museveni yayogedde Jonathan natekamu element y'ebijambiya so birala yes so there has to be someone who will be held accountable for the death of those 10 people and I believe government might want to divert ekiseku ye musajja wattu yes kati bagamba nti Wakivumbi nga tetunavaawo nti oluwombo lwa Mpuuga yaluyiwamu nnyo amazzi mbuya komerera nnyo Mpuuga mbwera Mukiibi ono yabaddeko ne ka support amaanyi ag'enjawulo okumusiga okululawo mbu Kivumbi yajonkera nnyo Mpuuga point ebeera nafolo ensonga Mpuuga singa buli yamujjonkera abantu bali against buli yajjonkera Mpuuga yali badde ali mu parliament essaawa zino nege basoka kutemako omutwe kitegeeza nti mwami Mwanga Kivumbi yayogera byali biriretinga n'abantu abalala balina the same ate nga bibayitirivu ennyo including ab'e Masaka bennyini okitegeera if it was money nti Mpuuga yataddemu ono ssente agire eno ye nga tezaamuyamba okitegeera so zino nsonga zo z'abalonzi ng'abalonzi ab'e Butambala there is no Mpuuga effect yawo then ani omulala wano mugundi Kasiba Ntaate ye bambi oyo ye twaziika kamusaze namu so G7 almost waliwo ono Sewungu Sewungu yayitamu
kati waliwo ono ani Mpuuga ne munne ne banna abasatu. Mpuuga ate ye kiki kuba ogamba nti effect atezi kati ye Mpuuga kiki? Mpuuga he suffered of obulwadde omululu obutakkuta okwetiriboosa byonna byaliwo omulundi gumu, so he suffered from his own success ng'omuntu. Nti Mwami Mpuuga Mathias nze by the way omuntu aba alina ebirungi yadde akola obigaba nti mweno struggle eno yatandika mu 2011 musajja abadde one of those legislators abalungi, musajja gwe tumanyi nti mugezi yes tesobola kubuusabuusa bugezi bwe, not until he was exposed. NTV alina share ya Katamba nagirabanga gye bayitanga exposed. Nti tomanya bubi bwa muntu until when they are what? Exposed. Nti tuyinza okulowooza paka moment eyo weekola ki? Weeyingira. So moment eyo yamukola bubi ey'ebitaano. And the biggest worry is he was given a chance of redeeming himself off that scandal. By who? By the party. Okay. Wapate yamugamba nti munnange fe amaka gano ge tulimu ku kyalo kuno we are a model family. Abantu abo ku kyalo kwe bakola ki? Kubalabira. Tulina gwe twagala okusiguukulula ku kyalo kino akifuuka chairman akifukidde obuki obuzibu akola bino na bino na bino fe tetulina kubanga tubikola. We have to be exemplary. True. Kati lumu munnange abo mu nnyumba ey'amakaago ekavulenga bategeka ekijjulo ekyokugaba bannansi lwali lunaku lwa Sande naye basooka ku church kanisa okubanga basoma. Naye kati ono baaba ne bamuleka ewaka abeere ng'akuuma enva. Bali amaze okubeera nga battente ne bagisalamu ebifi byali 1500 ne babiteeka mu seppiki. Baba ne bamuleka kuba bali bamuwa ekitibwa baaba munnange baaba bamulesa azikuume akuuma enva. Bagenda okutuuka enva ze bali bagenda okugabula bannansi basanyuke munaye ku kyalo nga temuli wadde mu seppiki. Ate ne yeewakana naga sinabba ku nva namugaa ate amasavu agamba naye nammwe mulaba naye kanzije n'ayita bamugaa kale wetondere bannansi munnange ebifo ebyo ebitaano biki kuba basuze enjala naye ate ogenda obyegoge bijja kukola buli system nedda ate kati awo byagenze bakugamba okwegoga n'ababuuza akayuko aliwa nyamugaa kali wali mu Kasaka yagenda mu kayubu ati yayitamu buyisi nakati taddanga yafuuka musugo ekanyanya. Kati ekintu ekyo kyanyizanya kyamuleetera bizibu kyanyizanya abatuuze bo ku kyalo. Bamugoba ku kyalo bamugoba mu kyalo naga nafuna omuti mwasenga kwe kufuna omuti kwe kufuna omuti naye empewo yakuba omuti yakubye omuti kibuyaga yenna kati uyafuna omuti nafuna abalala abamwegattako ewaka era abaana abalimuko ku ngalo yamwegatta. Naye omuti ogwo yali ayagala gukolenga mbuleera era wagula information naye omuti ogumanyi nga kibuyagazze so kati ye success ye yamukuba ye muleetedde obuzibu. Bagamba nti Masaka byali tebituuse byali Kampala ebiboozi byatuuka. Waliwo olugero waliwo omusajja amuyita Big Sean omumanyi? Big Sean no rap mu America. Big Sean mumanyi oluyimba lyakola ne Eminem baluyita self made. Yagamba nti I'm like your own problems self made. Kati ebizibu bya Mpuuga biri self made bibye olimba no favors ba Eminem ne Big Sean no yekolera ebizibu tewali mulala teri yali amugoba teri yali amulwana naye ye kenyini nyini. So teri amutaddemu ssente mugoba mu kifo bye teri amutaddemu adde ekyo yeyegoba. Javira yakoledde ku budget ya bukadde 10. Javira Lubowa million 10 abantu bazimusondera musajja watune n'agattako eyamujje Mwami Mpuuga ali mu billions nga 2 zaye ekijjulo kiri kye yakola ne bamuziririra emmere kyali mu bukadde 8 oba 4 n'aleetako n'abayimbi ne kati bamusigudde ekyennaku. Era Mwami Ssemujju yayogedde n'agamba leero n'agamba but we shall be missed. Bajja tusubwa zine group yange bampuuga nemugamba no one will miss Mpuuga maybe you. Kati kye kyabaddewo ate ku babaka be bonna anti kati kyekugamba anti kati Mpuuga omanyi Dyson mamukosaako ko Dyson siyata emesses ebiyenje emesse ebiku Dyson oyo noeri battondo bwe noyiteeka mu nva temulya kati Mwami Mpuuga yali Dyson banne
baagala ne balya ku nveezo bonna tebafunye wadde omubaka. Omugalatiya kaloka video wano akwate kalimu eno simu weyagamba nakakasa bannansi bujja babuli wano nga ndi mukulayira bujja babuli wano nga ndi mukulayira abo mubaveeko twabalinze okulayira nga bali mu malwaliro. Juliet Kakande Omugalatiya Kakembo kati ate ow'emitiyana effect za mpuga naye zamukute oba Dyson yalya kunva buli yalya kunva ezo tumalirize. Yes bananga tumala kubeera nga mugenda n'okubajjukiza ate tubaddeeko nnyo wano naye muno wakiyebadde ekyaliyo mu kaseera kano so mugendeyo mu abantu abanyumira film nga muvudde mu mbeera eno amagala ekibakkakkanya amagala ekinza okubanyiga ku mitima ino amagala okuira kisinga okuvako kwate mu bino ebitunyiga ffenna ebitunyigira awamu olina kubeera nga owujjalira ku mutimbagano gwa Muno Watch ku mutimbagano gwaffe ogwa www.munowatch.com kwetuli subscription fee kyali mitwalo 3 wadde embeera mbi nene ffe twagamba tugenda kubanga tubakana sente empitirivu nnyo tumanye embeera yammwe so mitwalo 3 kitegeeza luba nusu nga 10 obo savings buli lunaku kula films enjogerere zokka mu kifaananyi nga kirungi nnyo films ezibeera empya series ezibeera empya mu generals zonna abanyumirwa action abanyumirwa documentaries abanyumira comedy action love story science fiction adventure twala tugende byonna mu ba VJs bona aba Uganda Junior Emmy Jovan Tom Shaukan Jingo I Speak Evo Kevin Chris Sweet Tom Lance uliyo n'abalala bona kwe bali ku applications zonna kwe tuli iOS genda ku Google Play Store downloading application ya Muno Watch mwabakozesa App Store iOS genda ku App Store downloading application mwabakozesa zi laptops ngende ku www.munowatch.com namwe abakyali ku television oba smart TVs mugende muberenga app mugiwanulako films of course jezili abanyumirwa Serika the Asset mu VJ Junior je kali ebitundu biwerawerako bidi ebitundu bina naye nga kalungi nnyo bakayita the Asset gendo berenga okalaba sako of course ne films endala mba VJs bonna njabera ku mutimbagano gwange ogwa TikTok ogwa Frank Ntambi mbayisizamu ku some of the reviews eza movie berenga oziraba nga tuvuddewo abanoonya emirimu sawa zino embera of course sinongi nnyo naye twagala ogeza kubanga tu creating solutions ne provisions ezenjawulo so omukutu gwaffe ogwa Job Giant ku www.jobgiant.net job as in job giant as in GIANT Job Giant www.jobgiant.net twogera ku bantu abasomi abalina certificate abalina diploma abalina degree abalina masters abalina zi PhD mu sectors zonna education aviation business ICT bishibyo byonna nga omulimu gubadde guchabuze omukutu gwafogo gwa www.jobgiant.net guyamba okubeera nga gukulinkinga gukugulirawo enzigi opportunities ezenjawulo nabo banafe abalina emirimu nawe alina omulimu omukutu guno ngononya mukozi ngogenda okubeera nga oteekako oba ogendako okubeera nga emirimu ogiteekayo olubana abaginonya yabeera nga baginoonyeza okwo so fe tulinkinga wakati w'abanoonya emirimu nabo abagirina wobeera nga okubye ku namba gyengenda okubeera nga nkuwa naye ng'osobola okuba nga o-uploadinga CV yo ate kirungi emirimu gye tulina oba gye tulinkinga tulina mirimu tugigaba aba tulinkinga so tukulinkinga mu nsi zonna Uganda Kenya Tanzania that is East Africa ngogaseko ne Rwanda zani Africa okutwaliza wamu n'owobeera ogamba Europe oba North America oba Central America kabere Oceania guno mukutimbagano gukuyamba okutuusa ku mulimu gwali oloseeko gwaloterako ddala n'obeera nga munango ogamba weewaawo ebintu bitambudde bulungi so beera nga okuba ku namba eno y'essimu office line babire nga bakuyambako ku isaisamu 0749 052 000 kanjiddemu 0749 052 000 awo nga nvuddewo chapu olwo nzikiridde Mengo tulinayo bannaffe aba Biva Organic Dr. Richard Senjobe agamba nti abakubiddwa akalulu ke kana akaseera abanoonye eddagala lya pressure sukaali twala tugende
muberenga mugendayo aberenga abayambirako ddala tayambako ekyo kyokka wabula ne mu nsonga ez'omu kisenge saawa zino oba wakubiddwa akalulu n'amaanyi gaba matono mu kisenge kitegeeza ka man power asobola okubeera nga akakuwa bulungi nnyo so ensonga z'ekisajja ez'omu buliri omwo azikolako bulungi nnyo n'ez'abakyala azikolako bulungi nnyo saako of course n'endwadde zonna eziyinza okuba nga zikulumbagana kuva ku maaso ku matu sinuses abalina ebibobe abalina amagumba nga gabaluma bannange njogere kindeke kibuli bulwadde bonna baana bato bakyala family planning buli kimu buli bulwadde bamuyita Dr. Richard Senjobe asangibwawo ku Biva Organic ekizimbe kiwanvu kya green okulirana Masengere genda yo nako olwalero asiika obulamu tassa mukono embere ebirenge tambula bulungi n'abasembayo be bamulangira interiors echanja mulangira interiors basangibwa ku Al Salam Towers nga bakola ki abanoonya dining tables ennungi ennyo eza sets eziwerako set bantu bana abantu mukaga bantu muna bantu 12 bantu 20 ezewaka saako n'ezomu offices tables ezomu offices oba conference tables jeziri dining tables jeziri sofa sets ezomaka ezikoleddwa mu furniture omulungi ennyo lugoye leather twala tugende jonna azijida mu nsi ezenjawulo nga quite eri waggulu nga ziri highly buildable nazo jeziri ezewaka saako n'ezomu office carpets ezawansi center tables ebisige by'oku bisenge n'ebirala babayita aba mulangira interiors au Al Salam Towers echanja nga tonnatuka ku Chanja Mall eri opposite Total Chanja.